Onagamba bw'ati olw'okuba nali njagala kyenkola nali mukozi amanya ennaku yange era ate esaasira bakama bange baakiraba mubazanyazanya nga nze siriimu mubeemoolera ku mirimu nga siriimu saagala kwemoola tengera obasanga ali ku mulimu yeemoola obaka bwa leero Musumba GW Mutebi ndowooza ajja kukwatako nnyaawo n'enkya ajja kukwatako kaawo bakozi otujja okulabira bano abeemoolera ku mirimu n'abamu nga bukozesa ali ku mulimu gwa munne waali awo gamba alinga eyatuuka. Omwana ono omuwala agambye mubeemoola teyaliimu kubanga yali amagye ennaku ye era agamba bw'ati bakama bange olw'okwetegereza enkola gye nali nkolamu emirimu gyange naddala eyalinga tukulira mu China bampa obwa supervisor amangu oluvannyuma lw'okundabamu obukugu obwo ate nabo ne mbukola bulungi ddala era ne bampa n'obwa manager. Olabye ne bampa n'obwa manager era nenkola bulungi nnyo ne banjagala nnyo nga n'omulimu gwange ngwagala era nga nekyenkola ndi siriasi nnyo. Kaakati omukyayina ono yeetegereza nnyo enkola yange ate yanjagala n'asukkawo nnyo era mu kunjagala kuno alabika yatandika okuntunuuliramu ekintu ekirala kyesaasooka kutegeera nze nga mmanye nti okukola kwange kwe kukka okwamusanyusa naye alabika bwe yantunuulira ate n'amaaso n'agayisaawo nnyo n'alabamu ebirala ng'ogyeko okukola era yansaba nti ayagala abeere mukwano gwange ow'enjawulo. Ekyo ndasooka kukyekanga era n'okukyewuunya kubanga nategeera ddala kyeyali ategeeza ate nga mukama wange ate nga mu China kegamba betwandigambye ng'aba investor nga betumanyi ng'abagagga abantu bulabanga abazungu bwavaamu ekigambo ekyo nalowooza nti asaaga naye we yakiddingana n'akikakasa ekyamazima ndi buwandibwadde ggwe wadde abalala bonna nali nagaana naye ono nalabanga omukisa era zijja kulimba nakkiriza mbere mukwano gwe nakkiriza. Newankubadde nga ku ye nali mweteefuteefu ku kyonna kye yali ayinza okungamba naye yali tapapa ebintu bye tekuvya ddala mabega nga mulaba tapapa wadde nakkiriza naye yaŋŋamba ayagala okusooka okulaba abantu bange era akole n'ekyetaagisa okusinzira ku ggwanga lyabwe ateekwa kuba kukyakola era nakola enteekateeka kubanga waliyo abazeeyi ku kyalo eyo abaali bammanyi era abaakuza bakadde bange abaaliyo. Enteekateeka zaakolebwa kaakati ne mutwala eri epakwaki ne mutwala
era ba chief abaaliwo abakadde ab'ekyalo abaaliwo abategeerwa nga bakadde bange abanzaala yababuuza kye baagala era ne basala bye baali baagala ebimu n'abibawamu ensimbi ebirala n'abireeta era n'ayagala endagaano ekolebwe nga kaakano nfuuse mukyala we era byonna ne bikolebwa bulungi ddala olabye n'enteekateeka ez'okugenda ku USB nayo twagendayo okuwandiisa obufumbo kati ng'ekisigalidde kulaba lunaku lunaateekateeka wabeewo engeri y'embaga oba okusanyuka n'okweyanjula eri abangi nti tuli bafumbo. Bwe twamaliriza ebyo olwokubanga ne contract ye yerabikanga enaatera okuggwako yayagala ntwale ewaabwe ndabeyo era bandabe era ng'ayina enteekateeka ey'okubanga tujja kuddayo tukolere eri ffenna kubanga yandabanga ndi mukozi. Omanyi omusajja okunnenyesa ennyonyi mpaka China? Okay. Yantwala ne tugenda ne tubeerayokko China eyo abantu be ne bandaba abamu banjagala abamu tebanjagala naye ekyali kikulu nti ate yali anjagala nnyo nga gye nkomeza simanyi naye okusinziira ku bigambo by'omwami ono ate n'ebikolwa bye n'okunjagaliza ku yali anjagalizaamu yalagira ddala nti yali anjagala era nakitegeera luvannyuma nti bambi naye yali ng'eyaboolebwa ewaabwe eyo baalina entalo zaabwe ez'ebizibu byabwe ekyo nakitegeera ebbanga lye ndali mbazeeyo nga waliwo muganda we ate yali ankwana era yali tamunjagaliza nga ye ayagala abeere nange era waliwo bye yali agezezaako bingi tebamwagala bamuvuma bino bakola ki kwegamba bye byaliyo naye twatuuka okukomawo ng'era atayagala mbeere nnyo baganda be ng'ayagala ngenda okugendayo ng'amaze okukola enteekateeka bye tulina okubeeramu ne bye tulina okukola. Kaakati twakomawo bwe twakomawo ne tufuna ennyumba esemuta eyo yali nnyumba nere ya kalina naye waggulu gye twapangisa n'asasula obukadde 3 gy'emyezi 3 ng'ayagala ngira mbeera eyo naye nagenda okuva e China nga nina olubuto lwe nagenda okuvaayo nga nina olubuto lwe kakati n'ateeka bwe nnyumba eyo ng'ayagala mbeeraawo asooka addeyo China amale okubaako by'ateekateeka mu bbanga nga lya mwaka ate alyoke annone tugende era bw'amala okunteekerateekera eno buli kimu kaakati kwe kumuwerekera musiibule agende naye ekyamazima olwokuba nali nali sikyakolayo contract yazagwako kaakati nga siina mulimu gwenkola yaŋŋamba nti agenda kubanga ndabirira agenda kumpeeteza ssente mbeere nga
Mfuna buli kye ndeetaaga. Yalinamu kububa era ng'etayagala mbeere mu kukola antiisa nti abasajja bayinza okuntwala. Ate ye teyeesiga nnyo bannayuganda. Kati nange nali mpulira bubi. Ekyamazima nga sandyagadandikewo, saayagala kubeera nga tali kumpi nange. Banga litumaze naye kati mpulira nange sikyasobola kubeera nzekka. Naye ng'ate ensonga etegeerekeka okuddayo ateeketeeke ate oluvannyuma akomewo ate tulayo bwe tuyinza kutandika obulamu. Nakkiriza ng'ate wali kyakukola era bwentyo ne muwerekera. Kakati yangulira essimu eri enkadde yagisigaza. Nangulira essimu mpya kwegamba ebigendererwa byali bingi. Mu ssimu muli yali alowooza mulimu abantu benja okukubira baba n'oli brother we yali agizeyo kati n'aginjako naye byange byonna n'agamba tewali lwaki nze mbisigaza passport naki byonna nindaga muntu. Kakati ng'ayagala abitwale yajja kujja nabyo ng'atya nti nyiza okumubulako. Kakati nze nali siina kyenfaayo oludde ndi wuwe era siina kyenneekengera wadde yeekengera. Byonna n'abitwala. Kati nangulira essimu ne tusaliza layini mpya era gye twateekamu. N'agenda nayo kwajja okumpeereza ssente. Ne tugenda Entebbe naye nasanga akaseera akazibu. Kyamazima nga musiibula. Nalaba nga nsigadde nzekka. Nalaba nga embeera gye tubaddemu ey'omukwano mwaka mulamba nga ndaba kiyinza okumbeera ekizibu. Nakaaba naye nga sina kyakukola, nina okumusiibula era naye ng'omulaba agenda teyandigenze naye nga ate alina okugenda. Naye gwali mukwano banga litwali tumaze ne bye twali tuyiseemu naye kwegamba nga tonnenya kufenna nga tewali goyinza kunenya. Tuli n'omwana muwala gwe tulabye embeera ze ng'atambudde yeegendereza, atambudde alaga obukozi. Kati afunye munne Omuchina era nga kirowoozebwa okuba era nga kyekituufu ebyafaayo by'Omuchina ono nga kiraga nti maama ye Muchina ate taata mu Yemen. Omuchina ono taata maama Muchina ate taata mu Yemen naye nga yakulira China. Byataata biwanvu, sitole zaabwe mpanvuko naye kandabe munnange ono abeeko yennyini byanokolayo obunaaba busigalidde obulala bwenja okukomekkereza nabo mu bbaluwa yaffe naye nsaba omuwulirize. Obulala tujja kubwongerako oluvannyuma ng'amaze okubaako byennyonnyola. Tusigadde wali ng'amutute ku kisaawe amuwerekeddeko wakati mu bulumi amusiibudde. Kaakati mu kumusiibula yakwatayo ensente ezaawera ddala bukadde 10 mu ddoola n'aziwa omwana muwala ono zigiramu zimubeesabeesa. Ate bw'anaatuuka eri ayongera okumuweereza n'okumulabirira kubanga alina omwana we gwaleze munda ate nga bambi ye mwana we eri yali asooka. Nolwekyo tulese amaze okumusiibula. Ebyaddirira binjagala owulirize okuva mu kamwa ke ate we tunaatandika oluvannyuma lwa ye. Agamba bw'ati. Era we yali addayo n'angamba ojja kujja n'endagamuntu yo nfune layini nawe ofune layini empya nfune enamba yo
nsobola okuweerezaako obuyambi ku ssente. Naye yali agenda yandekera bukadde 10 nga ziri mu $. N'angamba ezo zigira zikuyamba n'omwana n'olubuto olwo nja kudda omwaka ogujja nga gwa 6 kubanga sikaani yali eraga nti ngenda kuzaala gwa 4 nga tasobola kujja immediately kumutwala. Ye n'agenda yaleka ngulidde essimu Redmi 7A Samsung n'angamba ezo zijja kugira zikuyamba kubanga ye agamba Abannayuganda ababbi balimba sawa yina bayinza okunzibaako essimu ngeri gye bamusalako ensawo eyo mu tawuni. Kati we namala mwerekera mu airport mukudda essimu baginsiikako ya Samsung yateekamu layini kandi kusetinga pini namba kuba we yagenda yasooka kunsindikira message ya registinga WhatsApp bo bakozesa nnyo WeChat na registaringira WeChat ne WhatsApp nansindikira message nfune namba ye naye afune eyange. Kati mukudde essimu engeri gye baginsiikako nga ndi mu taxi nga ndi kukola ki nga ndi kusetinga pini. Kati kwezi ssente zandekera bukadde 10. Engeri gye bazibako essimu nga ndaba nga sina ngeri kyengenda okuddamu muwuliza ate nga sina namba sina muntu we gwemanyi muntu ogemanyi brother we waliwo brother we naye ali eyo tasobola kumpa namba kuba tebakwatagana lwensonga baba bazaala abaana 9 naye tata wono yazaala kati bono ye bamuwala na tata wono era mulamu wange yali ayagala kuneddiza ng'aŋŋamba yembwa ojagazaaki niye yasobola okusasula ewammwe kasente katono nti bride price tugende nze njagiddabolinga. Kati ensonga lwaki we twakomawo essimu eyange gye nakomawo nayo eya China ne sim card n'essimu yabintwalako nga looza nnyinza okuba nkonectinga ne brother we kwe kungulira essimu empya nimekuulizaganya ne passport yange yaddayo nayo ng'alowooza brother we ayinza okujja n'antwala ne tugenda ate n'ekiranga agamba nnyinza okudduka n'omwana we passport yagenda nayo kubanga mwe muli ebinkwatako ebyo byonna. Kati yagenda nayo musinga mba ngenze n'omwana ajja kozesa ebyo passport yange okuntuukako nalaba nga sigenda mutuukako ku ssente ezo bukadde 10 bwe yandekera neŋŋamba kanguleyo kapoloti nguleyo ne mashini ekola sweta mbere nga nkolayo ne ka bizinesi ezigenda okumbeezaawo bwotyo nengula kapoloti eri awo mukono. Era we nalaba nga renti yange we yagwako eri nnyumba gy'abadansi tipangisiriza esemuto nga yakakadde kamu renti we yagwako nga nina okunoonya ennyumba ya layisi kwe kudda sayidi ya Butabika naye nina omukyala gwe natuukako nga anoonya ennyumba we Butabika. Omukyala n'aŋŋamba muwala omukwano gwange alina ennyumba naye ng'ennyumba ya $7,000 n'amasannyalaze. Ekyo twatuukayo ne tubagaininga nga njagala kusasula $6,600. Kazi n'agamba $6,600 mpozi nga toyagala amasannyalaze naye oba oyagala amasannyalaze olina ozimekinga zibeere $7,000 nga $1,000 gwa masannyalaze. Bwekyo ne mutwala $21,000 nemuwa nga za myezi 3 nayingira ku January nagisasula nga 6 January nyingira nga 26 nga sinaba kusasula ssente ezo. Twasooka testinga amasannyalaze obanga gakola nga gwe gali bulungi gakola ne light kweri ate nagenda okujojinga ate omukazi nga amasannyalaze agaggyeko aŋŋamba ennyumba ya $10,000 nyongere ssente kyatangamba mu kusooka ne mukama kati katwakyokyusiza programu ate nga we waŋŋamba ennyumba ya $7,000 ate kati saawa zino ngamba $10,000. Bwekyo nenkola ki nengendako wa LC ne bamukubira ne bamuyita gye nomubuuza bagenda kunziriza ssente zange nonye ennyumba endala oba mputereko masannyalaze naye yawooza kimu nkole ki ngere ssente. Kati nabeera mu myezi 2 olubuto lwanuma nga 16 ogwokuna nengenda kuzaala. Kinagenda okudda ng'ennyumba aggyemu ebintu byange nga mulimu omupangiso omupya kuba namala nnaku 3 mu ddwaliro nazaalira prison Luzira nagenda okudda ng'ennyumba ataddemu omupangiso omupya. Era bwotyo chairman yampa ebbaluwa ne tugenda ku poliisi. Kati awo we nakoma nga sina wakusuula nga chairman bagamba nina okufuna wensula bwe nfuna obuyambi bwe nfuna engeri gy'okunnyamba
kati waliwo omukyala yali ankuma mu ddwaliro abantu balowooza ye maama wange anzaala kubanga yankuma yanyamba nga ye nga nkumako mu ddwaliro nga ndeetera mmere era nawe nava mu zzaala yabadde anyiga nga mbeerawe awo era namalayo omwezi gumu yalaba nga poliisi teri kunnyamba n'agamba kitegeeza wenkukuuma ogenda kubeera wano paka wanze mbadde manyi poliisi egenda kuyamba ofune ebintu byo bakuwe ne sente zali mu nnyumba ogende ofune ennyumba opangise n'ate kati ndaba poliisi ekuvuddeko ng'omukazi bamuwa bondi agende nze ne bandeka n'angamba funako okola kino singa nyina ennyumba ennene nandibadde nkukuuma naye ennyumba yange si nnene ennyumba yange ntono kati ngeri poliisi wegenye kuyamba sinyangirwa ensobola okuyamba era Bakirombe police station ebandeka nga tebanyambye nengenda Jinja Road era naberanga banyamba ne bagala omusango gwange era bwoti nengenda ku abapolisi nga bagamba musango gwange guli civil nino kugenda kugulawo omusango nino kugulawo civil suit tewe ngende nakawa bagamba musango gwange guli criminal teguli sigwa civil suit abapolisi bagenda okunsindikayo nga bamanyi sirina sente kubanga eri balyanguzi kati mbadde sirina wensula nga nsula ku kyaki ya Ssenyonga kale nga buli kyaki gye nsanga wasaba nga mbeerawo nga nsulayo naye kati we natuuka ku kyaki ya Ssenyonga gye mbadde nsula namalayo weeks 3 naye kati bagobayo abantu bagamba waliwo abantu bamazeeyo omwaka ate nga tebaagala agenda kati ne bagoba abantu tebakyagala abantu ku kyaki fenna ne batugobayo era gye ndi mu sirina wensula sirina wakulya nina bebi yange yetaaga kulya mabeere temuli oluusi just kumubuzaabuza asobole okusirika ne sirina kyenina bamweta Raja Tahir Shamim yerinnya lye era lyakozesa Facebook ya profile picture akozesa ye nera kuba eri under privacy setting Anna Ismik Miriam Lokozi Anna Roa Saudia Sorry Shugul by then Hana iji Uganda Hana Free Baby hata baby Asenini Umro Ana Mafi Fulus Mafi Shugul Mafi Akil Ana Mafi Bet Ante hada Auntie Shugul Ana Mafi Bet Baba Bibi hada Yemeni Ismik Raja Shamim Tahir Raja Tahir Shamim Shukran ennimi naamanyi eziwerako Oluchina alumanyi Oluyemeni alumanyi n'Oluwarabu alumanyi Oluganda alumanyi Oluzungu alumanyi n'olwewaabwe nalwo alumanyi omwana omuwala oyo naye embeera bwetyo bweri ebyo njagadde ababyeyogerera eramba n'ensonga olumu naye bwe yagenda okuzaala nga banyonyodde ekyuma kye ekyamasweta n'obuntu bwe nga bwe bwali oli bwe yabijjaamu byabulira ddala ne bamukwata kyalo oyo ne bamusibako naye ne bamutangira bw'owulidde n'agenda wano ne wali nalabika nga tiyayambibwa ate nga takyalina ssente kwe kugenda nga asulaasula mu mbeera eyo yanoonya bw'ayinza okufuna taata w'omwana ono yabulwa ng'engeri zonna tewali wayinza kumufunira ate nga ku Facebook kwali mu mannya ago g'owulidde naye nga tutayina bwayinza kukikola ndowooza baagisiba balina engeri gye bakikolamu naye nga bwatyo bwali kati wabaawo awulidde nga amannya ago yalina engeri gy'ayinza okumufunamu oba alina contacts ze kubanga kitumanyi naye yanoonya oba yalowooza nti ono muyaaye simu yazijjako immediately nga baakaawukana tomanyi abantu ababeeru bali bambi embeera zaabwe balina obulambukufu bungi balina obwerufu bungi kati ndowooza n'amanya nti ono yali muyaaye n'ebiringa ebyo wali omwana omuwala ono kapuloti weekali awulira nga teyandyagadde ku katunda kubanga kyekyalina kyokka ekyo era yagamba nti senga abaafunye wayinza okubeera senga abaafunye kyayinza okukola senga abaafunye wayinza okuyambibwa ne bwe twogera kaakano
bambi tali mu nnyumba agenda abutaabutana bw'ati yali afunye n'obuzibu baali bamukutte kakati yeetaaga obuyambi obw'amangu mu ngeri gye gy'okuteesaamu mu ngeri gye gy'okuweerezaamu meseji mu ngeri gye gy'okuyambamu yonna nga bwe tutera okukola girowooze ku gyoyinza okuyamba omwana ono omuwala nga bwe tukyalinda kitaawe bwe tukyanoonya kitaawe tukyasala amagezi oba naawe awulidde nga omumanyi twagala kulaba bwe tuyinza okuyamba ebbujje liri ate bambi n'omwana ono omuwala alabika nga abadde afubye okwekuuma tayagala okukola kati kikyali ekizibu nti alina omwana oyo omuwere omuto kizibu kyakunoonya emirimu gyakukola awulidde ebyo mukwano gwange manyi nti olina ekyokuddamu newankubadde nga n'essaala nayo kyakuddamu kikulu nnyo byonna twagala okulaba bwe tuyinza okubikola oluvannyuma lwa ba King's Trumpet bano nga boogera ku mukwano gwaffe atalemererwa era atalekerera era ayita mu bantu ab'enjawulo okulaba nga abaako bayimusa oluvannyuma tujja kuba tuyita ku ssimu zaffe ezikubwako zenjagala okukusomera essimu zaffe ezikubwako njagala zemba nsooka okukusomera ate oluvannyuma nja kukusomera essimu eri ey'obuyambi bw'anaabaawo ayina obuyambi bwonna okutaasa omwana w'omukyayina ono naye anaaba atukoze bulungi ddala essimu ezikubwako 078 2 06 08 05 njogera kuzikubwako ku mpewo zensoose ngambi 078 2 06 08 endala ya 0702 65 66 0M 0702 65 66 0M alina obuyambi bwonna bwandyagadde okuwaayo olw'okuyamba omwana ono olw'okuyamba omukyalo ono naawe njagala kusomera essimu kwe tusindika obuyambi nga zezino eya Airtel eri 0752 65 eri 0753 ensimbi essimu kwe tusindika ensimbi ez'obuyambi 0753 91 99 19 ngambi 0753 91 99 19 ereeta amanya ga Prime Radio so nga ate gweyagadde okuyita ku Momo MTN Momo Pay eya kodi yaffe erya 57 00 ana mukaaga 57 00 ana mukaaga oba engeri yonna gy'osobola okututuukako olw'okuggussaawo okutuusa obuyambi obwo era ggwe akirabye nga kyansonga tujja kuba nga twebaza oluvannyuma lw'akayimba kano n'essimu zaffe zijja kuba zimaze okutereera zaffe zimaze okutereera katuyita omukwano gwange ku masimu ge nasomye munnange. Hello. Yes, sebo. Hello. Wangi sebo. Ze maseruka Kiwanuka Samuel Rubaga. Yes, sebo. Kati kisikuulira n'ensuubira ompulira kyensaba gyendaba nti engeri gyekiri nti omwami yasobola okumutwala kwembaza okufuna visa ogenda ku URSD nsubira bwe bakola tracing eyo okuyita mu embassy bafunira visa ne mu URSD baba basobola okufuna at least contact ze oba engeri gye basobola omutuukako ddala kwembaza ate ekyomukisa nti n'olulimi alumanyi ndoze batuukayo n'ayogera olulimi
basobola okutegeera ate n'okuba nti n'omwana alina oli omuti omuchina biraba basobola okutuuka bba waali. Kelesabo webali nnyo webalire ddala. Waliwo ebyagezebwako naye lwakuba tetuyingidde eyo nnyo nebirabika nga oba toyina kiwandiiko kyonna tebakuwuliriramu tebakkiriza munnange. Hello. Yesebo. Ngulamusimuza. Yesebo. Omwoso emukono katooka. Kakati nze mbadde nsaba omukyalo oyo agenze nannyonnyolamuuko nti mu ntandikwa yagendako ewaabwe n'atwalayo omusajja oyo. Kati okusula asula okwo tasobola kusituka n'agendako ewaka n'asooka abeerako n'abannyonnyola kusinga okutambula bajja muttira ne ku kkubo. Naffe abayambi tetusobola omuyamba ng'ali waka kusinga okubeera mu mbeera bweti. Kalesebo webali nnyo webalire ddala. Kaakati ekyo abantu bali bafuna obutakkaanya abeeri abamu gye yakyala entabuka ezaaliwo mu ttaka noono zaamuyingiramu. Kaakati ng'okumulabako eri biwanvu ebimu tubiyitaayita kungulu naye waliwo ensonga lwaki takyayinza kuddayo eri era bakadde be baafa. Kaakati nabana abaafuna ku bintu ne bafuna okutabuka kati nebyo biwanvu munnange ali ku ssimu. Essemu webale kuweereza mukadde. Yessemu. The God block of vintage. Mwanyinaze nga alabye. Mukama waffe yatugamba mu nsi mulimu ennaku naye mugumenze empangudde. Mu ggwanga lino omutali bayambi omuli abantu ababbi obudde omuntu nga alabye. Naye mwanyinaze amagezi ge muwa. Waliwo abakugu abasobola okunoonyereza ku intaneti okwo ne basobola okunoonya ebikwata ku mwami oyo kuba amannya agamanyi. Ate n'ekirala Prime Radio nga bweyambye abantu bangi mu mukama waffe era ekulemberemu omukyalo oyo okutuukira ddala mu embasi we yafunira bikikoze bitya empapula engeri yonna gy'asobola okuyitamu asobola okufuna ebikwata ku mwami oyo asobola okufuna okuyambibwa. Naye ne kano kakulu k'ensembyayo mu nsi yonna nti baakola okunoonyereza Uganda ekwata kifo kya kubiri okubeeramu abantu abakyasinze okufera. Nigeria kisooka. Twegendereza abantu babbi. Uganda babbi, Uganda bafezi ate teri ayamba. Kalesebo webali nnyo webalire ddala. Ebimu twabitandikako naye ne wabaawo webisikattira. Talina kiwandiiko kyonna era talina wakirizibwa kulinnya oba okuyingira ate era n'okuwuliriza kwabwe ku nsonga eyo kutono. Naye abalina obukugu ku intaneti kubanga Facebook alabikako naye yagisiba toyina kyo ababimanyi mu bimanyi ebyo. Naye wabaawo oli ng'agamba nti nze nina obukugu bwenyiza okukozesa gwe tusobola okukwaniriza n'omuyambako kubanga ekyo kyasinga okwagala munno oli okuwuliziganya naye era nze ndowooza nti aba akoze ekyo olw'okuba omusajja oli yali ayagala nnyo mukyala we osobola okusasulwa embeera nga eteredde naye waliwo ebigezeddwako ne bigaanira ddala okutuuka ku mbeera eyo nga gy'owulidde. Munnange ali ku ssimu. Sebo gyebaleko. Naawe gyebale ssebo. Sebo. Ono omwami Lubega wano ekyampisi Weero. Kibi nnyo kale kibi manyinafu okufuna ekizibu ng'ekyo. Naye ekisinga kukulu omwami ono alina gye yamufunira ku mulimu gye baatandikira.
Ndowooza gye baatandikira eyo yennyini yali badde addayo asobola okufuna ennamba eyo kontakiti z'omwami oyo. Ekyo kisobola okutuyamba okutandikirako okusobola okutuuka awo. Kale tukweyanziza era twebaza abawuliriza era nsuubira tujja kuba tumuyamba singa n'abasobodde okufuna egundi eyo. Tusobola okumuyamba ne tulaba ng'atuuka ku muntu oyo. Weebale nnyo pulezidenti beera bulungi. Kale ssebo naawe bale nnyo weebalire ddala. Ayina obukugu, ayina kyasobola okukola nga tali mu bufere. Jangu otutuukirire tumukukwase bw'abaawo ekiyinza okukolebwa kubanga ebimu ebyogero ebimu byagezebwako naye ne bibaako we bituuka ne bisikattira. Bantu tebaagala kugaba information z'abantu. Nkitegedde nnyo ate mu mbeera eno bw'oba omunnyonnyola ne bw'omulaga ne bw'okola otya naye ayina obukugu bwonna mu nsonga eyo gwe tujja kukwaniza no ku Prime Radio. Tutuukirire tuweereze message oba jangu tulabe bwe tuyinza okuyamba omukyalo ono munnange. Hello. Wangi? Osiera mukadde. Gyendi nnyabo oli otya nnyabo? Ono Brenda Bita Ekalaji. Mukadde nze amagezi gempa muganda wange oyo nti asobole okwesiga Katonda mu mbeera yonna gy'ayitamu. Asooke yeesige Katonda bw'abasa mu kifo ekisooka ebiddako bijja ggonda. Ate n'amagezi amala mukadde asobole okuddayoko ku mulimu gye yali akolera osanga n'alaba ennamba ye. Kati bwenteweetezeza Mukama akuwa omukisa. Kale munnange neyanzizula omukisa ogwo. Amiina. Mukwano gwange ali ku ssimu. Wangi? Kale katulaba omulala. Prime. Mukadde we bali kuweereza. Ssebo naye bali okuwuliriza. Amanya n'eddoboozi salyendeje konoweesa. Kakati ensubira siwulikika bulungi naye omukyalo oyo nsubira yandizeeko ku mulimu yafunira omusajja. Kakasa omusajja yalina ebiteerezo asubasa omuyambako. We bali kuweereza. Amanya n'eddoboozi salyendeje konoweesa. Okay. Kale bw'owuliranga ekiteeso ekyo kyayiseeko wano ndowooza kiba kyaguuse newankubadde twakinnyonnyoddeko naye kiba kyatuuse kaakati okuleka ng'olina kiteeso kirala obwe abalala omukisa ate abayinza okuba n'ebiteeso ebirala munnange ali ku ssimu. Hello. Kati nawe gye bali kuweereza ssebo. Abiina nnyabo. Bannange ebbaluwa y'omukyala nze ntutteko. Naye amagezi ge mbadde ngamba nti omukyala addeyo eri ku mulimu gye beesanga nga ennamba z'essimu byonna ebiwandiiko ebiri eyo ku mulimu bajja kufunamu ennamba ezimukwatako oba n'ez'aba next of kin be zisobola okumuyamba n'aba ng'atandikirako. Ne Facebook account simanyi oba mpulidde ng'agamba nti baagiggala oba mpulidde bubi. Naye magezi ge nabadde nnyina mu kusooka nti agigezeeko agikikiitanye asabe friend request amweyanjulire amugambe nafuna ebizibu bakwatagane bakyatinge amuwe ennamba y'essimu atandika okucommunicatinga naye privately. Okay. Ku Facebook kwali era amannya ago naye bw'onoogendayo nga bw'agoogedde ojja kumulabako kwali naye yagisiba obutayingira ku kintu kyonna bw'ababeera ku Facebook mwekimanyi bulungi tuyina kiyingiza naye ye ateekako obuulyawo alabika ekyakinnyonnyodde ekyomulimu tukiwulidde wadde nga aliwo ebyagezebwako naye tujja kwongera ate obuulyawo kulaba nga
wabaawo ekiyinza okusingako naye waliwo ebyagezebwako ne bibangira teyasobola kufuna. Munnange ali ku ssimu. Hello. Wangi? Gyebale kosebe. Naawe gyebale njabo. Kakati nze kyembadde nteesa. Otyo? Muganda wange oyo kyabakola eby'omusajja yali esonyiwe. Anonye bunoonya ngeri gyatandika kukolamu kale nze gyendi oyo okusigula enkonge nze kyendaba ajja oba asobola okukola kusigula enkonge. Ewuwa muzi kusigulirawo enkonge. Tuli eno saidi z'Eluweero Nakasongola. Musigula nkonge? Ajja tusigula enkonge balina amaanyi kuba nange ndi mukazi nsigula nkonge. Kati enkonge bagikuwa musente mmeka ng'ogisigudde? Enkonge ndisigula nze nganze nenfuna bampangira nenjokyamu amanda. Nze kyendaba eby'omusajja abyesonyiwe ndaba tajja sisobola mufuna. Bambi. Kale so obeera bulungi. Kale mukwano. Gyono byalinga mirimu gyaffe basajja ne bawulira omukyala ng'agamba nsigula nkonge kwegamba bambi. Ibrahim. Hello. Wangi? Hello. Ennyabo. Hello. Munnange tukuwulira mukwano. Hello. Nga nkusaaliddwa nnyo nze nkuwulira. Hello. Tukuwulira munnange. Sorry. Naye tubale tukuwulira bulungi eno naye ndowooza ggwe kanfunayo babiri basatu tukome kwabo. Prime. Hello. Wangi? Hello. Wangi nnyabo. Hello. Nsimuzebeka kati zitabusabusabuse. Zitabusabusabusi naye bw'olabanga oyiseemu bweyogera teesa bw'olabanga oyiseemu. Prime. Hello. Ennyabo. Era mukuluma wejje nze n'amagembe wano. Enakifuma. Nze kyenteesa njagala omukyalo oyo tumuyambe. Tumusondere ku ssente afune waabeera afune ennyumba oba ne ka kapito afune entandiikwa akolenga ng'afunye ewaawo waabeera paka nga bwe mumuyamba n'okunoonyeza ku mwami we. Okusinga bw'anaagendanga ng'asula wano asula wali tukwatize wamu asobole okufuna waabeera nekyalya n'akalimu akanaasobola omubeezaawo era nga bw'afukasinga ku kunoonya omwami we ne Mukama Katonda akulembere kuba ye bw'atabeerawo tewali kikola kitambula. Nze eyo yenteesa eyange wano n'amagembe nakifuma. Kale weebale kuteesa n'amagembe babazzukulu ba Kayiira. Weebale munnange oteeseza bulungi. Naye ndowooza kiyinza okutandikirwako kusobola bulabanga alina waava atandike okunoonya. Kundowooza ke tuba tusooka okutereeza afune waava afune kyalya afune obaolyawo ayinza okutandikira ebirala tubikole nga tuvaawo kubanga era byakolebwakolebwa dda ebimu ku byo n'ensimbi tezigenda neziggwawo. Owulidde ebintu bye byatwalibwa ne ssente zaalimu enkalu bwe yagenda okuzaala ensimbi ezaali mu nnyumba n'ekyuma kye kitunga amasweta. Kaakati ebyo byonna poliisi za mirundi 3 zikimanyiiko naye obiwulidde ebisaagala kubiddamu. Lwekyo ebyo byonna okubikola n'okubitambuza n'okudda eno n'okudda eri nsimbi kati ndowooza ekyetaagisa kwe kubaako waasinziira ebyo ne bibanga bikolebwa. Olwekyo njagala kwaniriza ekirowoozo ekyo era njagala kukoma ku kirowoozo ekyo era njagala kusaba gwawulidde obeeko kyonna ky'oyinza okukola. Sobola okutuweereza ka message ng'oyina oba oyinza okugira nga omuteeka oba oyina kyayinza okugira nga akola oba okubaako akasente konna k'owaayo
ku ssimu ze twayogeddeko 0753 911